Because times elections is meant to be sensitive. So nalina idea yange nenjogera ne Levinson. I think that was the last time I released the song. Yeah, so next nabagenda ku releasing oluyimba ku but then gatuna show ya muto wange Coopy Bly. Nenga katumare chikuru cha Coopy. Then I start releasing new music. Actually, I think every 2 months because I've been working on a full album. And I'm preparing to launch it probably in November for Cricket Congo. Probably November. Recently, my government here, How comfortable are you with those people? Pastor Mugembe is a very loyal. Ayagala industry is very loyal. He loves the industry. Omulaba Musumba already yalibadde yatitadda ng'akunga ndigaza ali mu church. But omulaba alemedde ku music. So ayagala nnyo music. And I mean, I was very happy nga bamulonze to be on the board. You understand? To be on the board at the gospel music. Ate bw'otunula ne side ya ministry. Eddie Kenzo ayagala nnyo endongo. Ate Eddie Kenzo, he has achieved. You understand? So your mileage nayo nene. Shiba Karungi is a very respectable artist, and she has fought her way in the industry. She has achieved so maybe cool ina connections as in the government. So she can have very easy of penetrating that, no kuteleza system na dala kucha copyright. So me, I'm very happy with the leadership because konaba antu bakozi bagenda kukola. Oyogedde okukandwa ongo omenya Edikenzo nogamba okusaidia. Yes, kusaidia mweyo. Because omanyi tulina gospel ne mainstream. Wakitegere yo factor times akwawula. Lwakubanze ndera nnyo side eno because 2016 egamba genda mu nsi obulire nti for God so loved the world that he gave his only son. He loved the world n'awaayo omwana we. So mu bigere by'oyo omwana naffe bye tulina okukola. Eno ewaffe enjiri abantu olwedde bakimanyi. Church bakimanyi, Katonda bamumanyi. Ne wetaaga n'otuukirira abantu abatamumanyi nabo n'obasika ne bamumanya. So nze yo mandate yange so nze nnyo side eno. Tukirize nti nako okunywa kokennyini nako kaba kakirizibwa mu ddiini eno. Ecclesiastes 9:7. Sijja kikaziya nnyo. But Ecclesiastes 9:7, it's biblical, it's in the Bible. The problem is okunywa ne wedify. Okunywa ne otamira. The Bible says don't get drunk. Don't get drunk. Naye okunywa ko to be happy ngolina mikwano kina talanga. I don't think there's a problem with that because I've read the Bible 4 times cover to cover. You understand? Waliwo ebintu nga doctrine ya muntu, waliwo nature nga just mpisa ya muntu. Kaya akanti ekintu kino tosobola toyina kikosa bwe kikosa kisobola kukula bwekiti. Okuseke naye nga biblically Bible ekugaana okutamira. Ekugaana okutamira ne weeswaza because bw'otamira kyangu nnyo okweswaza okukola ebintu ebitasaana mu bantu. Naye okunywako is no problem. No problem at all. Tuze tulaba enkayana nyingi ziri wakati w'abayimbi ba gospel. Kwerumaganawo, kuyombaganawo, kwekuba. Kirekawo gospel industry eno nga mwabanene abakisookawo. Mwavaamu nga ebintu ebyo tebiriimu. Omanyi, competition is a part of humanity. You understand? Kuba naye ate abantu bagamba oli akuba nnyo okumusonga. So competition is a part of humanity. Toyinza kijjawo. But competition enyuma n'esigala mu music. Because music bw'abeera competitive muwa abantu ebintu ebirungi. You understand? So competition njagala nnyo. Competition ekushapeninga nawe ng'omuntu n'ofuuka wakabi oba olusi n'osuukako bwe waalikomye. Me, my life example kyogera sikirumamu is Shiba. Shiba yaja mu industry eno nga terina muntu akkiriza nti asobola oyimba. Shiba ne bamufuluka mbu oli musimu tosobola kuyimba. But look at what Shiba has done today. Competition is very healthy. As long as it doesn't get physical, as long as it stays musical, it's very healthy. Tunulira omulenzi nga Eddie Kenzo
bwatuuse Eddie Kenzo teyasoma yali badde tawangula international awards. You understand? But he's holding the banner for not just Uganda, East Africa. So you cannot deny that. Waliwo wotuuka n'ogamba yes ono teyasoma naye ayina ekintu Katonda kyamusuddeko nga tukyetaaga. So me I think ebitabo osobola bigetinga ku muntu musiru n'omuntu bw'abeera omugezi ebitabo kuba tulabyeko n'abalina ebitabo naye nga tebalina kye bali. You understand? So ebitabo cannot be the basis of judging a person's IQ, wisdom or understanding. You understand? Most especially when somebody has stood the test of time and they have achieved greatly, because Eddie Kenzo is holding the banner, not just actually for East Africa, but almost Africa. You understand? He was one of the 2 artists to win the BET award. So you need to respect that man. They are so many bitabo byakusoma mu kikutula mu kitabo. Eddie Kenzo ayina degree mu magezi, actually ayina PhD mu magezi wano. So tosobola muketingira ku bitabo. Now come on and shoot that video. My power is dancehall. My power is dancehall music. We have just finished a very powerful project. Nick Pro. So go J1. So go go J1. Tusubira kisebo, tusubira ki mu project ensonga lwaki mulese nina kyengenda okubaga okubeera nga batula ab'enjawulo Exodus yajja